Tuwa mawulire gaffe Jaka Kawoowo buli Lwamande mpaka Lwakuna ssaawa 3 ez'ekiro ng'omusomi wamwe Kasana Julie. Mawulire gaffe Jaka Kawoowo tukongereddemu eggwere lyaffe eppya ery'ebifa mu nsiko ligenda tandika ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogw'Okumi-n'ebiri mwaka 2017. Katukulengezeeko katono mu ebyo ebigenda okubeera mu bifa mu nsiko. Jaka Kawoowo Basawo essomero bamukwatidde mu loogi oluvannyuma lw'okugatika abooluganda ababiri kigambibwa nti owooluganda omukulu yavuddeko emberebeze n'abakwatira mu loogi. Jaka Kawoowo Jaka Kawoowo Olaba no mukyala oyo muganda we ambase olaba abadde mu bwenzi yamanya ate eno omukazi oyo yamanya ate naye abadde mu bwenzi. Lyeryo n'eggulire lyaffe ery'ebifa mu nsiko lye tukongeddemu mu Jaka Kawoowo litandika ng'ennaku z'omwezi 4 mu gw'Okumi-n'ebiri mwaka 2017. Tobisubwa. Jaka Kawoowo